Tuzze tukulaga amasomero ag'enjawulo agazze gakwata omuliro naddala ebisulo by'abayizi n'abamu ne batuuka n'okusirika. Wano Minisitule y'ebyenjigiriza yavaayo n'ebiragiro eby'enjawulo ebirina okugobererwa buli ssomero eririna ekisulo okusobola okutangira embeera eno. Era wateekebwawo etteeka buli kisulo kya ssomero kisooka okwekebejjebwa oba kituukana n'omutindo oguteereddwawo. Kati okutuukiriza kino mu Kayunga, akulira okulambula amasomero mu Kayunga Chirop Godfrey Mwanga ng'ali wamu n'abakungu abalala okuva mu Minisitule y'ebyenjigiriza basibye balambula amasomero mu Kayunga. Bano bwedda batuuka ku bisulo by'amasomero eby'enjawulo okulaba engeri abayizi b'eggwanga gye basulamu oba nga y'entuufu eyalambikibwa Minisitule y'ebyenjigiriza. Amasomero agamu gasangiddwa ng'abaana bakyasula ku butanda bw'amadaala 3 agawerebwa nga n'obulala bwa mbaawo. Era ebisulo ebirala bisangiddwa ng'amadinisa gaabyo mulimu emitayimbwa egitakkirizibwa. When? Now? Yeah. You tell your director, I want this thing. It is okay. Ate ebimu era bisangiddwa nga birina oluggi lumu. Ebintu ebirala ebirambuddwa kubaddeko ebiyiga abayizi mwe banaabira. Ku ssomero Linamagabi Umea Primary School lyo ekisulo kyalyo kiggaddwa olw'embeera embi mwe kisangiddwa ate nga babadde tebakimanyi nti essomero lino kuliko n'ekisulo. Therefore, we are instructing them to carry out the necessary steps so that the government can actually give them the boarding facilities, actually the recommendation to have the boarding facilities. So it is in that process of getting the recommendations from the DIS, the environment office and so on, that those beds, the wooden beds, will be wiped off because we don't want them in the system actually. Yamyuka RDC we Kayunga Daphne Asasira Damali agamba nti baakulondoola amasomero agalambuddwa okulaba oba ebibagambiddwa babituukiriza. We've cautioned them to decongest and there's construction underway of which very soon we've given them a time frame they'll be decongesting. We'll come back to inspect and see if they're putting in place what we've advised. Kyokka erinaasangibwa nga lyagaana tebajja kulonzalonza okuggyako okubakwasa omukono ogw'ekyuma. In case they fail, we are going to, the law will take action. But of course we expect them to comply. Babakulira amasomero agalambuddwa beeyama okukola ku bisangiddwa nga tebituukana na mutindo. The next step is to fix those few issues that the inspectors have recommended in the next 2-3 minutes so that we get set. Amasomero agalambuddwa kuliko St. Mark High School, Basana SS, Kayunga Girls ne Namagabi SS era ng'ekikwekweto kino kya kugenda mu maaso okwetooloola Kayunga yonna.